America Chika, Mr. Cashflow, nabalazeeko ku another side nti bulijjo mmanyi ono kisajja kyaffe ekirimi lima akola lima nga version gye mummanyiddeko naye nga engeri gye ndi musomesa nayagadde okubasomesaayo akalala nti bw'okola kola nnyo naye funangayo time for yourself, funayo time eya famire yo naye nga ogitambuliza mu mbeera ezikugwanidde. Ate era ekyo kiyigiriza abantu nti omukwano tegufeedinga. Oyo mukyala wange emyaka gisuse mu 35 but you can still see that the love can be renewed, it can be maintained. Naye nga mwabaddemu message yange esingako obunene bannange abasinga temwategedde nti ako nakabalaze enkomawo. That was on the last day, because siyinza kubalaga nga ŋŋenda nina values ezimu zentambuliramu nti it's not proper omuntu okweyanjulula yenna ne weeyanjuluza. Mr. Cashflow wuuno ali ne madamu bakotte eno ye tiketi y'ennyonyi tugenda gindi tuli ku kisaawe tucheckinga in. Well, I see abamu babikola, it's okay. Mu myaka egyo oteekeddwa okukolaga ekintu ky'owulira nga kyekikunyumira. Naye nze n'abakozi bange saababuulira nti genda wano balaba bulabi madamu kupaakinga amasidisi ye ng'atuula mu yange nga tugenda, because nze nkimanyi olina okubeera ng'oli very conscious for your safety and security. Kababeere bakozi gwe bugambe people take in charge. Ninako wendaga totegeeza nsi yonna wawoolaga kubanga tomanya ani akutambulirako. Tobeera ng'ojoginga ku makya at 5 am ng'oli ku live streaming engeri gy'ojoginga, oli ku Akibwa Road kati ntuuse ku Malcolm Road. Man, omanye abantu abakutambulirako kye bayinza okukola mu ssaawa eyo. So ne bw'obanga oyagala genda kukola wabweru, lw'oggyeyo passport yo essanyu liba lingi. But I wouldn't advise ogende ku social media owube passport obagaye nti kiwedde kati time yange nange yo genda okukola ku ssente yiino ezuuse. Kuba batatwagaliza baba bangi. I mean, it can be fun and good to you, naye wabangako keweerekereza. Abantu agenda kuwasoba kufumbirwa, kuno okusonda kwabaleetera obuzibu okukyala, ensi yonna neekumanya. Kyova olabanga obufumbo tebukyabeera mu mirembe, kubanga abantu abakola ebibi baali bangi before nga tonnayingira bufumbo. Abantu tusaanye okwegendereza. Kati nze nalazeeko katono ne we nabadde n'ekifo saakyogedde because mu bugenderevu, because I should not pinpoint myself, kubanga tomanya ani atakwagaliza. Oyinza okuba ng'oli mwana oli eyo wabweru ku kyeyo, oba oli luddawo, oba okola wano kobeere wano ng'oli around here, naye nga buli kyokoze kyonna ogenda n'okiraga. Kituuka ekiseera nze nkayita lifestyle audit, gyekali ne mu ggwanga mwekali mu mateeka g'eggwanga, that oyinza okubeera investigated basing on the lifestyle audit. Kati nze nina omuntu ateeka comment ku posti zange, ngenda eri ekifaananyi kye ne nkitunulako ne ndaba bya postinga ne mmanya nti ono otawaanira bwereero muddamu. Kubanga bya postinga bimbuulira eryakubuuza ekibuuzo n'omukyekingako n'omulaba nti ddala ono ayagala kumanya. So bambi era ng'enkola yange bweri mbagamba nti ndi musomesa, ekyo nakyo bannange mbasaba mukitegeeremuuko okwo nti oli wabweru okola, ozimbye ennyumba yo, otandise oguze emmotoka ogirese ne Uganda, okoze bwoti, mukama wa kukozesa eriko obeere ng'oli ku kyeyo. Ayinza okuba ataapinga mu akawunti yo. So bw'abaawo ekibuze awaka oba ku mulimu wano kaobeere ng'okola wano Uganda, oba olina bizinesi yonna. Kati abantu ne bagenda nga batunuulira lifestyle yo nga tefiitinga mu income yo.
kati nga mumanyi mwamba ndi kakiika musomesa mulimi mugenda okulaba nga nkyatalinze plane ntaddeko famire yange yonna titugenda ku holiday Maldives ozo kyo nkisuka abantu bennyini mwe musooka okunteekako audit nti kakiika sente tazijja mu kulima waliwo ekitali nenkulaga nti nagulidde mukyala wange nagulidde mutabani wange Lamborghini nengulira ndi mulimi nnyo. Abantu bakolako lifestyle audit. Eriyo n'ebitongole ebirala ebinene waliwo ze gaye gwe mmanyi gwe basikire mu motoka ze baziteeka ku URA nakawe paka lwe bamusikamu ze bamusikamu ezimu yazirekayo. So bwe tuba tusharinganga kuno ku social media twegenderezenga nnyo obutalaga bintu naddala if they don't rhyme with your propensity n'obusobozi bwo. Kati nze nkulaze nkomyewo ne mukyala wange tutuukidde waka waffe country home ataddemu ebintu bye avuze azeeyo emuyenga nze neesigalidde ku faamu yange. Naye kati bw'otunuulira tewaliwo kinene nnyo ky'amaanyi kye nalaze that there was lavish spending ti bakama baye bajanga nti omusajja oyo ayitiriza kubanga emmotoka eno mmaze nayo emyaka 5 ye naye alina benzi naye naye amaze nayo emyaka 7 nekeera enkya ogule benzi emu 2, 3, 4, 5 oziteeke mu luggya lwo bakukolako audit. Si muntu omu n'ebitongole ebirala byonna. Nze Muhammad Kakiika nga ndaze ebintu bingi nze ndaze ettaka ekyobugagga ekisingayo singa nalibba oba nina ene unscrupulous ways gye nalifunamu singa baali kimadda naye buli wamu nkubuulira nti wano nagulawo 2,900 wano nagulawo 2,10 nagula ku muntu gundi ne gundi gye bali abasinga gye bali. But I bought and and I paid and I've never trespassed onto kutaka ly'omuntu omulala nenkolerako ebintu byange byonna byembalaga nga bisoboka nti omusajja oyo yasaayeewaawo yasimbyemu emiti nga tugiraba yasimbye kasooli tumutunuulire nga tumulaba akoze silage wuuyo tumulaba kati ne bw'onootunuulira oba nti byonna byembalaga bikolebwa. Kuba omusajja akulaga ebyo omusajja ono yakakola emyaka egisukka mu 35 ng'ate abadde akola walungi nti nafuuka expatriate nakola mu mawanga ag'ebweru okuva 1991 nga nfuna essaala ddene up to today nkyakola mu bitongole ebinene nga nfuna essaala ddene kati abantu tekibaleetera nnyo kwewuunya nnyo yakka mu nnyanja yakola bw'ati yakola kino nze sifunanga muntu aga nti Kakiika yakka mu nnyanja oba Kakiika be babatubba siwulirangako omuntu aga nti abo be bali mu gavumenti oba abo be batubba haramu because buli kintu ekyange kyenkola kisoboka siwuliranga nti oyo yatwala emikisa gyaffe mu kika. Why? Because I came when they are seeing. They know where I work. They know how long I've worked for. Nkoze emyaka mingi nnyo. Ebintu bye nnina biŋŋwanira. Sigambye nti buli muntu yenna yabeera ne sirinayo kintu kitiisa nnyo. Sirinayo kintu nti bano omusajja ekyo ekintu ekyo yakikoza atya. So my message today okubalagako kaholire kali ddala nali nkoze nga nkooye nga njagala okubalaga ng'ate nange omulimu omubiri gwange nagwo kikulu kubanga naawe obulamu bwo kikulu nembalaga nti owummulangamuuko wadde oyagala nnyo okukola ssente omanyanga akaseera ak'okuwummula naye owummudde n'ani famire yo first wummula ne famire yo naye mbalaga n'obbalaga nti ate temulaganga nnyo extravagance basaabalaze nga nti ndi mu kifo ekyebbeeyi ennene nnyo ate nembalaga ne live within the perimeters. Ekisingirayo ddala kyekya lifestyle audit. Mubeere nga beegendereza ku ono social media
nga mulaga ebintu ebimu ebijja baleetera question marks nga nnyingi. I know excitement ebeerawo naye mubeere nga beegendereza nnyo that when you are audited, nga auditing kibakubuuliriza, when you are audited you can justify, you can prove nti ekintu kino ddala kituufu era kisoboka. Kyekyo bannaye.